Abantu mu bitundu bya Karamoja balajana olw'ebivu ebimazeewo ente zaabwe kyokka nga mwe bajja ekyokulya. Okusinziira ku mubaka wa gavumenti mu Kotido Logiro Peter, ebivu biva mu kkuumiro ly'ebisolo erya Kidepo National Park, ensolo mwe ziva ne zeetaaya olumala obulwadde ne zibulekera ente wamu ne namutikwa w'enkuba afudde embentakera. Flies and pastoralism in Karamoja is as far as Kotido is concerned, is limited to majorly two sub-counties. That is the sub-county of Kaicheri, where we are right now, and Rengen, which is just southeast of where we are at the moment. The problem with Sesa flies originates from the fact that Kidepo Valley National Park is not so far from where we are. Kabong is to our north. Baba tuze beeraliikirivu anti amata okuva mu nsolo zaabwe matono ddala. Kyokka ng'eddagala erigoba ekivu tebalirina ate ng'obulamu bwabwe bwonna buli mu nte era wano we basinziiridde okulaajanira gavumenti ebayambe. What causes Sesa fly in our cows? Because they move various places. They go like here up to Nyangea, up to Kabong, up to Tobu, up to Orong. Yeah, that's a beam. That's the cause of Sesa fly. Actually, very many animals has died because of Sesa flies. Because the farmers themselves or the cattle keepers themselves, they are unable to buy the medicine to treat their animals. Is it true the district is so much infected by Sesa fly? We have lost a good number of livestock to the Sesa fly, and the intervention from Mahif is timely. Kyokka Frederick Luyimba Zinga kaminsona w'ebisolo mu Ministry y'ebyobulimi ategeezezza nti abantu mu bitundu bino baleetebwa eddagala lya bukadde 6 okusobola okutangira ekirwadde kya Nagana mu nte. Tuli wano nga tuva mu Ministry ya Agriculture yakuŋŋaanya ssente ne tugula eddagala lino erya Poweron nga tukozesa okuyambibwa wa information gye twali tufunye eya data. Kati n'ente eziri mu kitundu tukola kye tuyita Poweron ente tuziyiwako eddagala eryo lye tuyiwako litta ebivu, litta enkwa, litta kawawa, litta ebirumambogo, era nga kye tugezaako okulwanyisa in the end ye animal trypanosomiasis. Bw'ojjawo ebivu obulwadde mu nte bwe tuyita Nagana oba obukendeezezza. Mu 2008 abantu e Karamoja balina ente ezisuka mu 60,000 nga kati zaakendeera okutuuka ku 30,000 mu district 6 nga Kotido, Abimu, Nakapiripiriti, Moroto, Amudat, Kabong, ng'era boolekedde okulumbibwa enjala ne amuwadde akatebe. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.